Mbabuzaako mikwano gyange mujebaleko muli omutya baganda bange abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi aballa mugamba mutya obulamu bugamba ki? Abali mu ggwanga wano mu Uganda mbabuzaako, abali mu ggwanga erya Butuluki mbabuzaako, abali South Africa, abali mu bitundu ebyensi yonna mbabuzaako mujebaleko obulamu bugamba butya. Naffe gye tuli tukakkalabya era tetutudde, tubagamba nti mugume mikwano. Nkimanye embeera gye mulimu bangi mutidde, bangi mugamba kiki ekigenda mu maaso, tukoze tutya, emitima nga gitwereeze, embeera ng'etususseeko. Mbagamba Katonda gwe tusinza era Katonda gwe tugulumiza, onyini kusaasira, onyini bulamu, yasinga amaanyi. Katonda asobola okulemesa abalabe okukola kye baalikoze. Baabalabe balowooza nti be basinga amaanyi, ne Katonda mu musi muno abeera alina kye yategekera omuntu nga tosobola kukisaanyaawo. Bannayuganda mwenna mbagamba mikwano gyange ab'enjawulo nti temutya, mubeere bagumu. Mukwano gwaffe Fred Kajubirumbuye ajja kuva mu mbeera eyo. Gana wange Bobi yange ogamba ki? Kwagala nnyo Bobi yanga, obulamu bugamba ki? Jebaleko abe kasokosoko komanda, tulaba omulimu ogukola. Amanyi oye munyankole eyasalawo era be babaana betwagala okulaba nti bo bennyini bagenda okujjako mwami Museveni be ba Bobi yanga. Nenga muliyo omutya mikwano gyange, guten tag abali mu Jerman Vigetes inen meine Name ist Hurias Katongole. Dankshon Farao Zuhemba. Alujamani nalo tulumanyi, tubagamba nti twasoma ennimi tukola ki, tuzogerera ddala. Mbagamba mu sharing video kubanga ntandise naye nga sinatandika mwami Museveni ne government yo tukutegeeza nti twakuwangula. Olunaku lw'eggulo lwazibidde nga bannayuganda bana babatemye ebijambiya eyo mu Lwengo, ne babatema ebijambiya. Abantu bajja ne babasika mu mayumba ne babatema ebijambiya, abantu ne bafa. Ebijambiya e Masaka okuva omwezi guno lwe twagutandika abantu 38 bafudde bagenzi, 38. Ekyo kitulaga ki mwami Museveni ne government yo? Abo bannayuganda bafiira ki? Abo bannayuganda lwaki battibwa? Government ya mwami Museveni sawa zino tugamba twakuwangula akalulu. Bannayuganda balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bali mu kuttibwa, bakubibwa ebijambiya, ebibaluwa bikiro kitwala omunaku. Mwene mudde ne muli ebicepere, ne mudda mu kujja ebiwojjolo, ne mulooza ntugenda basiriikirira basajja mmwe. Bagamba tetubalondangako. Mbibagamba ntandise video ulirize emboozi. Kati waliwo ono kansooke mutereze bulungi. Ntandise video mu sharinga video, tutandise ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. Ensonga y'ebijambiya ngenda giddako njogereko nga video eno maze okugituusa wakati. Bakadde bange mbabuzaako nembebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangi mubadde mwebuuza ebibuuzo ebyenjawulo. Ffe bakatongole Julius Mumira Nsanafu tutuula wansi ne tufuna information ne tujja tugibabuulire. Ulirize emboozi, video egenda kutandika. Tegeeza munno ti Mumira Nsanafu atandise. Mbagamba Mumira Nsanafu osobola omufunira ku 0702 22 27 58. Bakadde bange mwenna gye muli mbabuuzaako. Mukwano gwammwe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali agenda mu weeks 3 okuva abampembe, bamafia, abalabe, abataagaliza lwe baamuwamba. Fred Kajubi alias Chemical Ali
najja wano ne mbagamba nti waliwo abantu abali mu lukwe olw'okukwata Fred Kajubi Lumbuye, era n'abamu ne mbawoninga ne mbategeeza nti amannya gammwe sigenda gabuulira nsi, naye mmwe ne mulowooza nti tetutegeererako ddala, ne mulowooza nti obwongo bwaffe tuli bayabayaba mu ntegeera, era abakulu bano bo ne balowooza nti omupango gwabwe bagenda gwongera mu maaso. Ne mbawa ultimatum oba deadline ya weeks 2 nga Fred Kajubi Lumbuye bamuleese, bwe batamwogera nga ngenda kutegeeza ensi buli ekiriwo. Bannayuganda mwenna abandaba munatusonyiwa ku level gye tutuuseeko. Level gye tutuuseeko gye bayita eya open roof. Tewakyali kusibira ku muntu, tewakyali kunyigira muntu ku liiso, kubanga bano be balabe b'eggwanga, be balabe abataagaliza Uganda, be balabe abataagaliza mwanawo, be bataagaliza taatawo. Sharing a video. Waliwo omwami eyali asulwa ne Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali. Omwami ono nali nganye okwogera amannya ge, n'alowooza nti sitegeererako ddala, n'ateewummuza era n'asigala nga akola byonna ebitwala Fred Kajubi Lumbuye mu katyabaga. Kaakati ensi kekutegeere. Baganda bange mubadde mwebuuza omwami ono yaani? Omwami ono bamuyita Kalibala Martin. Mukulu Kalibala Martin ono eyali asula ne Fred Kajubi Lumbuye. Kalibala Martin eyali asula ne Fred Kajubi Lumbuye. Kalibala Martin yaani era twagala mu mutegeere Kalibala Martin. Kalibala Martin ono yali asoma ne Fred Kajubi Lumbuye ku ssomero erimu wano mu Uganda, giyite primary school. Fred Kajubi Lumbuye, Kalibala Martin yali mukwano gwe nnyo, era nga bakyali mu Uganda wano nga babeera mu bulamu obugezaako okulaba nti beegwanyiza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era Kalibala Martin kiyite bwe babeeranga ku ssomero okumenya kabalagala ng'ogimenya n'omulala n'alyako sayidi, oba akadengo ono n'okamenya omulala n'alyako sayidi, ensumbi ono n'ogimenya n'ono n'alyako sayidi. Kalibala Martin bwe basomanga ne Fred Kajubi Lumbuye nga n'ebikajjo byonna bali babiri. Kalibala Martin obulamu ne bumunyiga n'abeera e Uganda ng'amaliriza emirimu gye giyite egy'okusoma, embeera ng'emukalubyeko, n'atandika okweyiya era ng'abeera eyo mu kyalo ewaabwe. Kalibala Martin ono ye mwennyini n'atandika okunoonya Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali ng'amubuulira embeera bwe yali emunyigiriza. Kalibala Martin n'abeera mu mbeera eyo. Fred Kajubi Lumbuye bwe yagenda mu Butuluuki ng'atandise okukola, ekiseera ekisooka byagaana, n'agamba ngenda kukola ntya. Fred Kajubi Lumbuye kye yakola ng'embeera emutabuseeko mu Butuluuki n'adda e Uganda. Bwe yadda e Uganda, Fred Kajubi Lumbuye n'addamu n'agoba ku by'okudda e Butuluuki. Bwe yagoba ku by'okudda e Butuluuki, mu process awo we yasangira mukwano gwe era munywanyi we Kalibala Martin. Kalibala Martin n'amubuulira nti muganda wange embeera wano e Uganda etabuse, mbadde nkusaba onnyambe kyonna ky'osobola okukola. Fred Kajubi Lumbuye n'atuuza Kalibala Martin n'amugamba, Kalibala Martin muganda wange kankuyiize, ndi mu kugoba ebyokuddayo mu Butuluuki tulabe nga tweyiya tukole ssente. N'amugamba tofaayo, n'amubuuza olinawo ssente mmeka. Kalibala Martin n'ategeeza Fred Kajubi Lumbuye nti nina emitwalo 20. Fred Kajubi Lumbuye n'amugamba nga ntono. N'amugamba naye katuyiye nkuwaka ssente, bw'onaatuuka e Butuluuki ssente ezo tujja kuba tubiraba ebya ssente. N'amukolera ku bipapula byonna ebyamuyamba okutuuka e Butuluuki. Fred Kajubi Lumbuye teyamanya nti yeeretera omusota ogunaamufuukira obuzibu, giyite salambwa ng'esinisa ebinnyo ebigenda okumuluma. Kalibala Martin ono omusajja Fred Kajubi Lumbuye n'atuuka mu ggwanga erya Butuluuki bayitawo Akisalaayi. Bwe baatuuka Akisalaayi, Fred Kajubi Lumbuye n'agamba Kalibala ngenda kupangisa
nejangu tusule babiri kubanga embeera yange gye ndimu kati yeetagisa okubeera nga mbeera n'omuntu. Kalibala Martin n'atandika okubeera ne Fred Kajubi Lumbuye paka we bamukwatidde. Omukulu ono Kalibala Martin bangi mubadde mwebuuza lwaki yasirika n'atavaayo okukola statement yonna okuva lwe bakwata Fred Kajubi Lumbuye. Mukulu Kalibala Martin, sebo njagala okukutegeeza nti ensi yakutegedde. Najja ne mbagamba wano nti ba private investigators twatandise okubaleeta. Weebuuza najjawo erinnya lyo, weebuuza omusajja ebintu abijjawa, nkugamba essaawa yonna bagenda kukukwata. Oli first suspect. Essimu ezikubirwa abantu ab'enjawulo wano wammanga wuliriza emboozi. Kalibala Martin omwami andamaniddaku akubira essimu. Wuliriza emboozi. Fred Kajubi Lumbuye bwe baali bagenda okumukwata process eno, waliwo omuwala eyali abeera ne Fred Kajubi Lumbuye ne Kalibala Martin, kubanga we babeera waliwo enkuubo. Omukyalo ono yenga ye mu kusooka teyamanya ddiiru ey'abantu bano Kalibala Martin ne bannayuganda abalala abawangaalira mu Butuluuki baakikola batya. Sharinga video. Bo bwe baatuula wansi ne basoma omuzannyo gwabwe, mukwano gwabwe andamaniddaku eyabalaga nti yali alinnye Butuluuki mweyo wiiki. Andamaniddaku weeks 2 nga boat cruise tennabeerako, yalinnya n'agenda mu Butuluuki. Ye mwennyini n'agenda mu kifo kye bayita boardroom, 7-hour drive mu mabiro eyo nga gye bategekera boat cruise. N'ayita omuwala oyo waliwo yamumusetingira. Nga bw'omanyi abavubuka bayite ba smart wires, bo beetegeka era n'amanya emboozi gy'agenda okunyumya ne mission ye bw'agenda okugimaliriza. Andamaniddaku yakwana omuwala oyo abeera ne Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali. Omuwala oyo ne bagwa mu laavu, era bwe bagwa mu laavu nenga laavu Andamaniddaku gy'aliko sintuufu, wabula ye y'okulaba ng'amugyamu information n'ebigenda mu maaso. Andamaniddaku bwe bali ku boardroom, mwabamanyi etaxin. Andamaniddaku omukyalo oyo olwasooka yamuwa ssente eza Uganda $7,000 n'amugamba genda weetereze era otereze obulamu bwo. Omuwala ono munnange n'akyamuukirira. Olwaddako n'amugamba oli luddawa, n'amuteeka mu giyite 7-star hotel gye baayogerera ebigambo eby'enjawulo. N'amukemaakema n'amugamba kaakati omanyi bbiiru eriwo yeeno. Omusajja oyo Lumbuye simutegeera, yanjagalira mukyala wange era nze mwewuunya. N'amubuuza baawo oba si baawo. Omukyala n'amuddamu nti si mwami wange, naye mbeera naye tuliraanye. N'amugamba njagala mission gye njagala ondagirire Fred Kajubi Lumbuye waabeera ne ttiimu. N'amugamba kiyinza obutasoboka, naye obadde okyagaza ki, lwaki okiremeddeko? N'amugamba obimanyi oli kyali wange, yanjagalira omukyala naye kati njagala musonyiwa tutambule. Nga bw'atera okwogera ye mwennyini emboozi bwe yagikola n'agitambuza. Omukyala oyo munnange amaaso ne bagabikka, ne bamulaga obusente n'alowooza nti buli kimu kikoze eki kiwedde. Bakadde bange omukyala oyo ye mwennyini n'amugamba naye waliwo munnayuganda omuddugavu gw'asula naye gwe bayita Kalibala Martin, era waliwo n'abavubuka abalala bo nga bo abasobola okukuyamba ku mission eno ne mugitambuliriza ddala bulungi era n'etambula. Bakadde bange omulimu guno ne gutambula nga bwe gwatambula. Kalibala Martin asula ne Fred Kajubi Lumbuye mu nnyumba. Bamuyita okumusisinkana ku taxin, mu kibuga bakiyita taxin. Andamaniddaku omukulu gwe bayita Lichi owa Real Life ne bateesa bye bateesa. Era omukulu gwe bayita Lichi yali talina mukwano ne Fred Kajubi Lumbuye. Omukulu gwe bayita Lichi ye mwennyini n'ayiya amagezi waliwo ekifo Fred Kajubi Lumbuye kye yali abagambye basisiikaneko, nga bamaze okufuna ennamba ye okumukubira
era ne beeyanjula nti ffe abagenda okutegeka boat cruise mu ggwanga erya Butuluki tubadde twetaaga okutuyamba kubanga tetumanyi kifo, tetumanyi mbeera ya kitundu kino, naye nga ggwe engeri gy'oluddewo tubadde tukusaba otuyambe. N'abagamba nze siri muntu wa kwejalabya, era siri muntu amala ebiseera mu bintu eby'okwejalabya, naye mbadde nkusaba waliwo bannayuganda boyinza okukwatagana nabo abasobola okutuusa embeera eno nga bwesoboka. N'amukwasa ttiimu gye yamuwa, naye bo olw'okuba nti baali bamaze okupenetratinga nga bakwataganye ne Kalibala Martin, Fred Kajubi Lumbuye gwasula naye. Kalibala Martin ye mwennyini yakwata kkulu eno n'agiraga Fred Kajubi Lumbuye wasula, n'abalaga ennyumba wasula. Kalibala Martin teyakoma okwo, ye mwennyini omusajja ono Kalibala Martin Fred Kajubi Lumbuye ye yamujja e Uganda nga bona amanya nti oleese mukwano gwo, n'amutwala mu Butuluki ne babeera bonna, ne babeera nga batambula bulungi, n'alowooza nti ddira muntu. Ne Kalibala Martin oyo yali asula ne Fred Kajubi Lumbuye ye mwennyini mission yonna nga yagikola. Kalibala Martin nga tugenze maaso nga amaze okukwatagana n'ekkulu eno era nga naye bamaze okumutemera ekyoja mu miro ekigenda okuwaayo Fred Kajubi Lumbuye, n'atandika okubuzaabuza. Bakadde bange lwaki tuleeta information eno? Mbagamba ffe wano ku Lujjuliro TV tusengejja ne tubawa ekintu abalala kye batagenda bawa. Najja wano ne mbagamba bannayuganda nti buli kimu tugenda kireeta era amazima gagenda kwezuula. Olunaku olw'eggulo bwe nayogedde kwandamaaniddaku bwawulidde statement ze yatandise okukola, n'abagamba Museveni, ng'ayogera Museveni kati buli omu akaseera ke. Mbagamba tosobola kuwangula bw'obanga walyamu Fred Kajubi Lumbuye oba oli luddawa. Mbagamba nti essaawa zino ne bw'oba weekweseewa Kalibala Martin, ne bw'oba oli mu mpuku, bannayuganda abawangaalira mu nsi ez'enjawulo mwenna bagenda bategeera. Era mu kino waliwo enteekateeka eriwo gye mutategenda kutegeera, bagenda kujja bakupiikinge mu njuyo. Twaba private investigator yatugamba abasajja mu bawoninge, mubagambe bwe baba basobola baleete Fred Kajubi Lumbuye. Mulemereddwa ne tulooza tudiringa n'abantu, mwe ne mwebusaabusa era essaawa zino ne mutandika okwogera ebigambo ebiteeka mu bulamu bwa Fred Kajubi Lumbuye Matigga. Essaawa zino mbagamba mwenna basajja mmwe, mbagamba ba Kalibala Martin ne ttiimu yammwe yonna gye muli nti Fred Kajubi Lumbuye tabayinaako musango, era bwe mba mutidde okuleeta Fred Kajubi Lumbuye nga mugamba ajja bafuukira obuzibu, nedda, si kyekyo. Mwogere n'ambasada Mubiru Stephen muleete Fred Kajubi Lumbuye, kubanga this time around omusajja ono private investigators ne ttiimu y'abannamateeka ne abapoliisi ab'enjawulo abafuniddwa mu kibuga Istanbul bagenda kukwata buli kiramu. Sooka ojjukire obwana bwo, sooka olowooze maamawo, lowooza kitaawo. Kalibala Martin weekube mu mutima, ojjukire omusajja gye yakujja mu kyalo. Omusajja bannange kyovola bagamba gwojje mu kyalo yakufuukira kagumba weegoge, negwe bw'otuula wansi ddala ng'omusajja yakujja ewammwe mu kyalo ne wayitawo wiiki emu n'ekitundu nga togenze na kugula musango ku poliisi. Gwe wennyini Kalibala Martin tewali gwe wali okubidde. Waliwo pasita sijja kwogera linnya lyo olwaleero, Ssebo Musumba wajja n'ogamba omanyi Lumbuye waali. Era mwe mwennyini njagala obbategeeza bannayuganda muwulirize, pasita ono ye mwennyini ayina looya gwe yayogerako bamuyita Molati musajja mubbi, musajja mufere, mwate yali muteesa olukweso mutwale ssente. Molati oyo looya gwe mwasondera ssente emitwalo 7. Molati awangaalira takisini gy'abeera, oyo mubbi banditi, era oyo y'omu ku basajja abakwatagana n'aba Nigeria. Era kino ekintu kya Fred Kajubi Lumbuye